Bismillahi rahmani rahim. Baganda baffe banyinaffe, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Twebaza Allah tuwa obulamu, tumusaba obulamu bwaffe n'obuwangazi bwaffe abutuweemu jjana, atusobozesa okukoleramu emirimu egimusanyusa era egimusiimya. Olwaleero nno era tukyagenda mu maaso n'okwogera ku mirimu emirungi egiyinza okukolebwa mu nnaku zino 10 eza Dhulhijja, n'oba ng'oyodde empeera ezisingira ddala okuzitowanga omubaka bwe yatugamba mu hadithi esooka titeriyo mirimu mirungi gizitowanga egyo egikoleddwa mu nnaku lino 10 Allah zalairako nti walfajiri walayalin ashir. Omulimu gwe twogenda okwogerako olwalugwe gw'okusiiba yaumul arafa. Baganda bange bannyinaze bannaffe bonna abagenda e Makka ne bagenda mu hijja, abo olunaku lwa arafa tebalusiiba. Naye ffe ababeera tetulina busobozi, ababa titusobodde kukola hijja, mwana wattu ate ffe tulina okusiba olunaku olwo. Naamira omwoyo gwange n'egy'abampuliriza weewalirize luteeke mu bajeti olunaku olwo olusiibe, obe nga weeyooledde empeera ennyingi empitirivu. Hadithi al-Qudusi, Allah subhanahu wa ta'ala yatutegeeza nti kullu amali ibn adama lahu illa as-sawm fa innahu li wa ana ajzi bi. Hadithi al-Qudusi, Allah atugamba nti emirimu gyonna omuntu gyakola, musajja oba mukazi, giba gije okujjako ekisiibo. Fa innahu li, kubanga ekisiibo. Mutindo TV, the best online TV.